Ngato mukwano gulumalavu. Agambye omukwano ne bomira obutwa bw'emmese. Nguje bukutta. Guys, good evening everybody. It's a weekend. Evening is on your time so nako radero. Jukira nti wekomekereza wiki. Petukola Monday to Thursday. Ejoro mwe miri mujironyeko. Muyebe kiruma. Gwe mayiba tugenda mu weekend. Okuva ku Lwokutaano mpumudde. Mama ona ninye ne tangenderedde. Gwe. Mbadde manyi weekonye. Ne okwekona. Oli muganda nabaki. Manyi weekonye akagere. Gwe manyi okwekona kye kitegeeza. Kukuone nga tolekagira daba nono bakugamba okutambula ng'omuganda wakola nabawuna ng'abaganda bwe babeera mwana gwe kyali otudde mbwa gwe batambula batya abaganda kale tambula ng'omuganda gwe mwana niga olombeera Kyagulanyi mwana mwenda ya Kyagulanyi kona tulabe sabule njaka tulabe ate muganda wange muveeko yasiibula ebyo ebintu takyabikola si bwe twagambye otandika show mugatuulemu mulala gwe mala ekyakunyumeza kwata essimu mpulira bubi nnyo buli webagera guleesekaani obadde ki mpulira nga bimpisa bubi omwanyi nasala mumulaba bambi bwayagala mbawulira guleesekaani bwayagala bakufumita obwambe kujjofani luzinda wamnywa obutwa guleesekaani mwanyi mundaba mbozi n'ekinkabya ekirala ekyembagambye ati gulesi bayagala bulijjo nze yali yamusookako twale henry mwanji yakabya amaziga n'agaba nyabo nze gwe mulaba tamudamu kabya gulesikaani omwana yalina omuhabati kumbe bulijjo ye yasookayo omuhabati agulina naye kitunsa bye yatugambye ffe tubiddewa byamulumye esuubi nze guleesikaani wakali abeewammwe nkwanudde olwakitunsa bannanga ate kye wafumbamu tokiika kitamutamu kitunsa leka kuvuma munno bw'oti ate nawe sigwe naye nawe kitunsa wandisa nange ekisenge ekyo kyekibye nnyo leka kuvuma kyamunno nawe ekisenge ekyo munnange nga yetuvuddeyo wa guleesikaani agagudde nze nja kweyanjula olulala Olugambo luba lunsiiwa nnyinza oddwerabira kati nja kweyanjula abatamanyi njija maaso neeyanjule munnange nga tuvaayo eyo leero neembabulira ekitambulira ku baana bano sikimanyi ekimujugujja gundi amaze najjayo empapula kiwedde omusajja kati waffe bulijjo yali yagenda kunoba yali yagenda kukola divorce bagiyita batya anti simanyi divorce bagiyita divorce ojja kumpi abalwi wagamba nti gulaasi kati bwe bityo bibeera bityo kati shonga ava kukola kyekyo bakiyita voice ava kukola voice bakiyise bugambye ava kukola voice nga tutamba tugenda mu maaso tompabiza tebanvume nenakabalaba abali ejamani ava kukola voice bwe bakiyita munnange shonga ava eri munnaye Zambia kola voice nfudde kola ki lwaki ompabya onswaza songa amazene baawukana ne mukazi wiki nakola voice mu luzungu lwaki bonaabona n'oluzungu shonga yawukanyira mukazi we ayize nno oluzungu ennaku zino pasi tayiga takyasabirwa munnange wamambadde ekyabanyumiza munnange fayinale omusajja waffe nani nze ne Sasha Brighton ayinza okuveeyo ng'ayanjula mulala shonga wakusa tumuloga olaba Sasha abonyabonya ekimala kunono gyafudde gweyo jajja wa golodi afudde wa silver oba naye wa golodi newo wa golodi tujja muzali abalongole tulina munda naye bannange temulaba nti Sasha abadde yeeyagala luline ng'akimanya ali kumuka omukazi bannange agenda baagalira shonga ku luno agenda mwagala amwagalira mu sando amwagalira mu pants ze amwagalira mu silivres ze amwagalira mu silipa ze akulabula kubanga yasooka kuwalankula mu balongo Sasha ali lubuto yatugamba alina olubuto lw'abalongo nedda lwayitako buyisi lwayiika no omuntu asobola okugira abalongo shonga yabayiwa mu faliso ekibazibaza kiri ku saidi eyo munaye kyekyo kitambula mpola mpozi wavuddeyo omwami omu n'alangira aba INRM n'abagamba kaba bakuba obucupa
nze ndiwa NRM nesina maalo mwina amaalo lwagadi banayala talina maalo kino tumulaba alaba agenda mu bintu yawe agambe nze nange nebonnewo noŋŋamaze wabula Museveni obeewo webale kumpahama webale kumpa nti bw'ojja mu kivulu nga nange nkukuba akacupa mutuufu nina enjala yange ojja ogimmalireko onnyimbire manange manange pulezidenti yampadde hama bakacupa oyo ragadi mutuufu kati kuno omusiringi tulikono bigi ai gundi doni sera gundi bigi ai yasaba mu musonyiwe era ne kati mukyamusi yatoka n'atibinkuza kati omu bannage mu nsonyi bakusonyiwa kusonyiwe kuki kyobola mukazi we yalina erinnya yamwetuumira bigi migundi bigi mizibwe nange kati ate bwakiyita nti bigi music mwe mwava bigi anyway byetambya kusaidia yo mukulu ragadi agambye abasajja abayimbiranga muri under NRM wikizoke muri watufu gi supportinga but amaalo nanze waliwo kye bayita excitement sente zisobolozibwa omuntu amaaso kati nga bigayi bamuwente ne zimuziba amaaso tazina tugambera tebamuwante navayo ate nazegana mbutaziriwo naye sibitegeera kikyenyani abapika tumanya gundi abapika balamu kunange yaliawo nga ne gundi yali yakitebako munnebu yali yamweziringuliramu ani ono kireva jembo kabino yamweziringuliramu mbukati yamweyambuludde bakatonda bana music industry ya Uganda enyuma kati munange mbu yagenze namwetondera nagenda nagamba naye asobola namugamba yamweyambuliramu yamwezingulukihiramu namwetondera ne bamama n'abetondera ne bataata ne bamusonyiwa ani yakubye empi ogambe ne bamukubamu empizi empizi za makanga bozimanyi kyanagoyo none sekyanago naye naye sikimanyi nti kale no bino bikamiliyoni ebyani birungirungiko kireva jemuganda wajjako esitiya mbugundi naye oba step oba gundi taata wabakamiliyoni step father taata wono nono baluganda kati nafubutukamu ki naye kino kyafubutukamu bannange kikireva je mpisi naye bakikuwa wazima nani oyo wazima nani you know singa nayimba ezo style singa ndi watabu nnyo anyway kireva je bwato bakomyewo industry music nenga akomyewo ajoga by the way bamanager abamujeyo by the way togereko katono nnyo ku nsonga ya XB4 tumulabanga from the start ye yagenda najjayo exani kireva je no munsi muno nange kangendeko nga mugana wange ali e Bulaaya enjogera gye yayogedde n'agamba buli muntu atandika omulimu abasuubira ekirungi n'okulya bamuyita Mezaya yes yavuddeyo n'agamba kireva gye XB4 kunoonya yabadde si mwana wa nnyoko toli mwana wa kitaawe wabula yabadde akusikayo no manyagala waka wa YouTube wagenda ku akiza anti era Mezaya kye yagambye buli wateka ku YouTube era abafuna amatage gakulya kitegeeza buli muntu atandika ku mulimu abagusuubiramu ekyokulya naye mbadde mwetunzeka mwetunzeeko mbabuuza kibuuzo kireva gyamaze ebbanga kinga ali eyo mukukutuuza kubanga bloka mumufaako gundi abadde ali mukola nteekateeka ekomawo ngiddenga bukyali buli muntu naye nkubuulire kankubuuliramu kino gundi yatomedde aliwe yatomedde oyo simanya mu Namasaka Yoweri yimu ye yamukuteko ye manager yalose XB4 ate natwala yo muyimbi ayimbi obuyimba ayirana videos waliwo namame ku stage emu kandi nakakana gamba awulo emu Namasaka Yoweri tuleke musoka asokiye promoting kati nze kiningange esawa zino nensaga Sasha Brashon ngagamba genda fuka manager wa Mary Butter mukuba yenyini yeremereddwa atakwate Mary Butter kati Yoweri yeremereddwa atakwate kireva gye kutujoga kwennyini kati atakwate kireva gye XB4 mukama munnanga akugumye bwe bato bakulesaawo guma omutima katukusabire naye nze kino kimanye okuva ku ffe tugambye abayimbi tubayita tutya wano abayimbi ngwenge
befuula omusajja ayimba befuula banda befuula tuludulu befuula gwe naye nga Golden Band by the way weddemu naye abayimbi ewandiika kati yabajja kujja ebintu we biba naye nze kubire naye olaba Golden Papa Misa Kisemakula tagenda bawandiikayo kagirekewo kagyeyimbire kena amuyita mu Amerika era ejja muyita yekka ati era bulijjo bwe bakola batya okubawula bafuna amanyanga manenga buli omu bamuyita luluusi bakyayita Golden Band bayita Misa Kyeka ne bayita Irene Namatovu yekka tukujukiza namba ya FM ya 85 banafu abaham fashions be bambaza obwambalo obwakabi obwabasajja ite ku Titanic Brother edduuka namba 3 lekenga befulate banafu Pista 2 Premium Fashions bagamba ku lw'omukyala ngo yagala okwera ku obulungi balina ebizigo by'abasajja balina ebizigo by'abakyala ita ku namba ya Ferera FM ya 85 ko since WhatsApp olakenga Kambuzeko wanendo katono nnyo. Olangambe hey how are you guys? We love you a lot you guys. Thanks for everything you're doing. IC Bina from South Africa in East London. Okay, munange tukubuzizako side ze South Africa batwabire nnyo jala ndinyala munno lireke agambi IC Bina. No, Bina tuku Bina amanyina Bina baby tukubuzizako nyonyini dala yo naye avoni baba bana baita chinya choti avoni takolangako ngwa munno lwacho muyita Bina is this a Bina chichi IC Bina not Bina ai dekandabe IC Bina tugenda mu WhatsApp message Tumira kwa mwana kasaba kaimba kachazi bekinga nesimi nisha ntumira kwa mwana wange katasule wikwe n'abantu babikwe byonna wala ABS mbagalanya ndezime baitoze ni beki ndashanimu enakifuma mbagalanya nafuka nakifuma tubagalira zara abeyo mwe bali kutuwereza mbagalanya ABS bewo nsaba yakayimba kajoga liruzinda ninga mutamigo nzenga masana kanyereko mama wange nabwe namwe baba kabanyumine mbagalanya mubera bulungi kama abawo mukagina ze kutwalira dala kozi apo nyanagana ne mubale kuweereza bamikwano sinjagala mukuleka yakayimba kashiba wantama kagenda bwe kati genda wantama musajja go wantama zino nsonyiwa wantama kambezika zindeka nze wantama nze subu oluvubuka amanyabo ulira duplicate yimba tulire ajiji ojojo bane singa yabiyimba bwati sandi bikubye ku ABS onyumirwa nkumanyi nataliya kati ulira omanyi oyagala nnyo ebintu ebikusuuta owulira ng'obuntu bukusunaasuna okuva ku bigere ekyosi wali ogifunyewa era ddala bakuyimbira era mwebaze pasita yiga okubaleta nitubayimbirako yimba sabula ajiji ojojo laba oluwala olikolwa n'embosera lwani embosera nze nawalikumanyera yawe embosera ku munno ani embosera mulimu wentunuulira ng'ofiirwa nga weekosa kati banno balibwebweyo bagamba kale singa ffe tukisemberera mune bakola ki wandyebaziza pasita yiga mama nyabo mwebaze pasita yiga okuleta nze okubuulira amutimu station bayanja prison sinagye ntwala basajja bampi twepime mwajangu bw'osinga ng'obuwanvu piisi tatu nga toli kasite shamayayi nga si mmwe cupa bwa kokokola buno busite kyogaba ogenda ku dduuka osaba yatuvumye naye mbwa gwe naawe si gwe luwanvu ennyo bikaddire obumpi buluma anyway bawuzizako nagale heri abampi sasira abampi ababuli. Thanks for the show. This is a Helena from Jinja. We love you so much. Okay, naffe tukwagala nnyo mukwano onavudde nasindika ka video ke mukwano tuka receive nze onagambye peace tatu mwebale kuweereza nsaba yakayimba kamayinja ne Caritas Kariyo Caritas munange yabulira wali eri mu ggwanga eria America yavayo okuva lwe yabagenda okuba nti bagenza okuyimba bayira wene babula abawola kubanga wabadde wabambuuza waneno Naila Ari kogasa ne Caritas Kariyo
bannabyo we bali wali mu America basaze basoke bakube ku kyeyo bakomewo mubanugule omuziki gwetaaga ssente onangambye Shake Kamocha drop me Remy song from Remy Namakula okay onagambye nsaba yakayimba ka Johnny Black mama bulamu kale munayiwe tuba tufunye ka time why not onabudana ngamba abasama be South Africa nga muntu abukidde. Thanks for the show guys. Okay, the kasome muno inza Peter Tata Vieira e South Africa na mwe bale kuweereza mbagala nnyo bana Uganda mwenna abawuliriza ABS television ne mama bawe endeje nti mwagala nnyo mama wange omubwati munnange mama Tata Vieira asinzidde South Africa ayagala nnyo mama we mama we yalindeje naye mu nsonga ennyangu lwaki tosinza ate n'okwagala mama Vieira Tata Vieira ne mama Vieira muwagale ngenda kuli mu munoonya bamututambulizo ayagala mama wange mutumira pisi 3 mutujjanga mawutijo bwenagana muleba lwaki wali ali nakusukumira omwana wansasula kati webaze nnyange kati okolaki mama we yajja nansindikisa omwana ki ati nkugambye soko jjukire nange obulumi bwe nagenda muleba n'enkuzaalira Vieira oyo mulungi asose kutumira mama weze ekiwagira gwobadde otabajjuka amusala tatumidde mama Vieira manyi gwe oyo wala Pista to how are you my dear? You're smart. Thank you so much. Aba Pista to fashions always babera banyambaza banzayininga tenga bakola ku skin yange kizige kirungi yagala okunyirira okulabika obulungi ngate tu delivering products zaffe kozesa ka Pista to cream togenda kubanga wejjesa tu balancing skin ezagana tujjanjaba skin ezalwala ebizigo nga zasirira ebizigo tununamu ebizigo mu skin tuyina akantu katono nnyo akajjanjaba pimples black spots kozesa bagana bafa Pista to cream and fashions enamba yesimu eri ku screen yo SMB 85 era banange by the way enamba yesimu je mulaba ku screen bo tojiduka ngo jiwereza oba message ya evening zone ne kudamu message ya ba Pista to cream munange sigala line era sigala ngo sindika chi videos amwe recording muwereze ku namba ya SMB 85 Pista to thanks for the show send greetings to Didi to me okay Shifa from Murungu Jayo smart dear thank you so much Shifa nkwagala nnyo mukwano gwange onangambye am Robert please could you pray for me omusheshe by Spice Diana ndina kawulira kagambo omusheshe by Spice Diana lwali alina ye yatusedda UK ngera manager Mary Ngabire yakikwasaganyiza yabawero kaminze ne Mary Ngabire tachakwasaganya Jositede Mary Ngabire baba bamusinza amanyi yali mutabani we yakyogera ne wano ne nga yali mutabani yali amumala emisonga hatula tujjeko obugwi yali mutabani we nga yamalira n'ensonga z'obutabani bwe onna omukazi gwe bba wayinza okutulaba live ali wali eyi UK mufumbo Bianca, you're real. Your color is wow, the dress. Oh my goodness, your hair. Oh my goodness, man, your panya, your banange. Have you been to be again a muscle one? Paco would the check, Paco Renva, one, Evium. Hi guys, thanks for the show. A PC, your smart dear. Drop me a nequata. By who? To get a master. On a PC, thanks for the